Yo, this is Rock Pantilla in the DJ. Kupijeda news nkakuli omulungi omwagalwa atumbudde osibye tolinaku olwaliro kansubire nti osibye bulungi mawulire gannako mu district ey'e Wakiso mu kitundu ekimanyiddwa nga Kiteezi ng'eno nno weewali ekifo ekibadde kiyibwamu kasasiro ngono yali yakola entuumu wabula nga gye bukeeredde olunaku olwaliro ono abumbulukuse n'ayiikira abantu era nga bangi ku bo bafiiriddemu wadde ng'omuwendo tegunnamanyikwa so nga ate bangi bakoseddwa kakutuuseeko omukyala w'abaana abana kasasiro ono bayikidde enyumba yebadde badone nyumba ndaweza bapangisa bana bazizise ziye wansi n'abaana bange n'omukyala mama aleyo mutaka naye nga abantu bano ekintu kino wekirikidde sanga batuddukiddeko ne batsikulako abantu bamani badde bavayo nga balamu naye abantu gavumenti ena gyetuyambi abantu okoye babasiikire teri baziikuddeko wadde abaddeko ne mukono ngolawo musasiro guno gwonna kweguli entuumu bweti tasobola kubuutikira muntu n'asigala nga mulamu kati abaana weligwiridde obaddewa nagenze dda ku mirimu wansi waliyo abaana bana n'omukyala n'abaana bapangisa mulimu abaddemu abapangisa bonna babayiikidde ettaka lyonna bali eyo wansi abaana bange maama abaana bange bali wano bali eno wansi eno abaana bange babuutikidde omuntu agenda agamba kumira muti munnange nga talina gwolabako andibadde olwokutaano oba olwokubiri ne bagendako okusomera abamu ati yamu ne babeera nga bali ku ssomero n'osigazaawo abamu naye bonna babaddemu nga bebase owe abaana bange ne mukazi wange bali muno mu ttaka lino babaziise n'abapangisa bali omwo sirina kyensigaza maama Byampuna kitalo nnyo kitalo ddala abantu basatu be babbidde mu nnyanja mu disitulikiti ey'e Rakai omuyaga bwe gwakubye eryato kwabadde basaabalira bwe lityo ne leeyiwamu ababbidde kwabaddeko Ssaalongo eyategerekeseko erya Edison mutabani we Waswa Julius wamu ne muzzukulu we yabadde amanyiddwa nga Mpulire Daniel ow'emyaka 13 ng'ono omulambo gwe gwokka ogwakazuulibwa era nga gwannyuluddwa wabula ng'ate omuyigo gukyagendera ddala mu maaso ku mirambo emirala kitalo nnyo kitalo ddala ye Dr. Diana Atrine yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza nti abantu bangi ku mikutu migatta abantu bagenda maaso okuba ng'ate bakozesa amannya agatali gaabwe balina omuzoogo nti nga tebaagala bantu babamanyiko kubanga babategeera nti ono yani ye gundi era agamba nti osanga bangi nga beeyita Queen Bey, Donaivo, July Baby n'amannya amalala agefaananyirizaako bwe gatyo gafifije ag'ekika tetugakozesa Munange omukyalo ono bw'ati avuddeyo n'ategeeza nti mu ministry ey'ebyobulamu ba officials bonna tebagenda kubanga ate baddamu kukozesa amannya ago era n'agakozesa naddala ku mukutu ogwa WhatsApp bajja kubanga ate bakola ki bamugoba babagambye bakozesa amannya gaabwe ag'obuzaala agali ku ndagamuntu okiwulidde so nga ate byo bikyali awo ajjukira nti omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yavayo n'ategeeza nti abaka ba palamenti bayitirivu basaanye okubanga bava mu bitaano ate babeere nga badda mu bisatu bangi nnyo sente ezigenda awo mpitirivu omukyala amanyiddwa nga Robin Nabanja Prime Minister w'eggwanga lino okusinziira ku information gye yafulumiza bandi eyongera obweyongezi anti essaawa yonna Entebbe, Moroto, Nakasongola, Kabale, Wakiso zigenda kubanga ate zifuuka cities ziwedde emirimu era nga zijja kwetaaga abazikiikirira so waliwo ekisuubirwa okuba nti bagenda kuva ku babaka 529 badde ku babaka 553 mu mwaka gwa 2025 gwe gw'omwaka ogujja nga tutunaba kubanga ate tukuba kalulu ka mwaka gwa 2026
Eyo nga nkujja tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Kasa ne Godfather balina olutalo era ng'olutalo luno lwawanvuwa nnyo lwatukako ne mu mbuga z'amateeka. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu amanyiddwa nga Godfather gye buvuddeko yavuddeyo n'abeera ng'ate asaba abantu bamusondera emmotoka wabula n'attakoma okwo n'amenyayo n'ekiwayi ky'aba NRM ng'agamba nti bamusondera emmotoka bakoledde kyamaanyi abakulu nga Bebe Cool baveeyo bamugulire emmotoka. Kakati no Ibrahim Kasa yavuddeyo n'amuwandiikira n'agamba nti okimanyi nti abantu bangi nnyo nga amagezi amatono balina mangi nnyo. Kulamusizzaako mwami Saddam Ssennoga Mukwasi nkuwandiikidde lulimi Luganda kubanga olwa Kabaka Charles agamba ow'e Bungereza lwakugwa kkono munnange embaawo tezaawera bulungi ebiseera ebyo eby'okubanga obugumizi bwako gwe waddanga mu bisiikirize na kuwoomerwa mbona. Wabula bannayuganda muzannyidde ku mitwe gy'abantu mazima ddala. Ono ye bulooka w'amataka, ye mukongozi w'emmandwa ezisinga obwavu n'obunafu mu nsi yonna. Ye yagajambula obumuli bwa mwannyina n'amutunuza mu mbuga ya Sitaani n'amukwakulako ebyajjula ayina. Yeewaananga nnyo nga bw'alina ssente kati asabiriza bannayuganda baasiiba avuma mbu bamusondera emmotoka. Awo nno n'ateekawo ziimoji eziseka n'agamba nti yasooka kujerega YouTube kati naye musajja wattu yatandiseewo mukutu. N'aseka n'agamba nti osaaga ekiddako Saudi, Qatar, Oman, Dubai mu bwa Sekadaama. Wallahi buli kye wanvuma oba buli kye wavuma abantu ogenda kukibeera. Anti yavumanga nnyo Basekadaama akati alabira ddala nga n'Obasekadaama agenda buyingira. Abajjukira obulungi Godfather tumujjukira yajereganga nnyo YouTube ng'era yagamba nti tasobola kola ki kukola bu YouTube channel bwe bw'abanaku. Kaakati nno agamba nti NRM government yakutaasa omusango gw'okujjula ebitayidde. Kati ssebo obabanja mmotoka naye olina amagezi amasiru mangi gwe bw'ati bwe yamugambye nti aba NRM bennyini be bamutaasa. Jjukira nti baatuuka mu kkooti nga bwe nkugambira nga Ibrahim Kasa yali alumiriza Godfather okwebaka ku mwannyina. Kaakati aga nti aba NRM bamutaasa omusango ogwo ne guba ng'ate guziikibwa. Kaakati ate baaliko essaawa eno nti abanja bamugulira emmotoka nti tebalina kye baali bamukoledde ku bbanga ly'amaze ng'akola ki abaweereza. Awo nno wasinzidde n'amutendereza obusiru obuyitirivu okubanga abulina mu full swing. Embeera eno ya Godfather okubanga asaba emmotoka ye Doreen Kabarebe yagyogeddeko bw'ati agamba nti kale Mariachi yatandika ebintu by'okusabiriza mu lujjudde. The young people have now normalized it. Abaana tebakyayagala kukola badda mu kusabiriza. Kiri ku TikTok. Kiri kitokota bamanyi nti kasita weekaabyayo kano ne kali olina abagoberezi babakwagala bajja kubanga bakola ki bakuteekamu omusimbi. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira bw'atyo naye yagenze maaso kubanga ate ajaguza amazaalibwa ge. Wabula ngono yategeezezza nti awezezza emyaka 39 egy'obukulu era n'atugamba nti atunulanga shibubbo. Okitegeera weewaawo ba social media in-laws bawakanye nga bw'okiwulira. Omu n'agamba nti Catherine Kusasira natandika okuwulira nga nina emyaka 12. Right now I'm 40 years. Tosobola kuŋŋamba nti owezezza 39. Naye nga ye bw'atyo bwe yatutegeezezza. On that same day, omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugembe naye yazaalibwa. Yawandiika obubaka buwanvuko naye nga bwalimu ekinyusi. Yes, yawandiika ku mazaalibwa ge n'agamba nti my mom died at 28 years, dad died at 33. I am the longest living member in my father's house. I thank God for Worship House family, the best place in my life and the best people who have built a next generation church, not with big money but with big hearts. And of recent, we have expanded our family, that is the Chiwatri Prayer Wave that meets at Chambogo Primary School every Friday. And the Busabala Prayer Wave meets every Wednesday at Busabala Primary School. A big thank you, my music fans, for the support that you have given me over the years from Yellow to Tonsobola, which comes out today. Check it out. To all the DJs, radios and TV presenters who have not stopped playing my gospel songs that have touched millions or thousands by God's grace. Mercy Child Care Orphanage and all spiritual children all over the world, may God bless you all. To all pastors, priests, reverends and
to all pastors, priests, reverends that have shaped my spiritual life from Chimwani Primary School, Masaka, I am forever grateful. The 40 years, my prayer is that we reach out to at least 20 million souls with Christ through sermons and songs, testimonies, or even drama, and make more noise about Jesus, the one who changed my life. Lastly, if you want to give me a gift, help someone today. Help a widow, an orphan, elderly, single mother, a student who needs school fees. At least push that person in a wheelchair climbing up the hill. Pay for someone's transport in a taxi, or wash clothes for that elderly woman. Be a good Samaritan today. Have a lovely day. I love you so much. Bwati we yawandiika bingi nga bubiwulidde, naye nga mu bumpimpi yagezezaako okutulaga nti maama we yafa ku myaka 26 ate taata n'afiira ku myaka 33. Atulaga nti baafa mangu era ne baganda babasinga baafa, wabula nga mu nju ya kitaawe yasinze okuwangaala era nga wangadde emyaka 40 ge yasobodde okuba nga ate aweza. Yeebazizza abantu be bonna ab'omu kyaki abasobodde okubeerawo ne bazimba kyaki, era nga kati ategeeza nti kyaki etandise okugaziwa n'aba nga takyakuŋŋaanyiza abantu Nansana bokka, wabula ne Kamwokya akuŋŋaanyizaayo ne Busabala yatandise okuŋŋaanyizaayo. Alina orphanage gy'amenyaawo ne yeebaza abaana baamu, ne yeebaza abantu ab'enjawulo abawuliriza music waabwe oba music we oyo wa gospel, ate n'akwata ku ki ku myoyo gyammwe n'agenda mu maaso okuba ng'ategeeza mwenna abaagala okumuwa ebirabo temubimuwa, wabula mugende mu maaso okuba nga mukolayo ekintu ekyobusaasizi mu bulamu bwammwe. Bw'oba kyonna ky'oba osobodde, osobola osasulira omwana omu school fees kuba bangi baliyo tebalina school fees, osobola okwoleza omukadde oyo engoye ali ku kyalo nga tasobola na kuzooza, oba okumulimira n'okolayo ekintu ekifaanana bwe kityo. Osobola osindika omulema mu kagaali gw'osanze mu kkubo n'asobola okuba nga ate ayita kasozi akaba kamulemeredde, okitegeera. Osobola okuyamba ku single mother oba namwandu oyo n'ofunira omuntu omu ekyokulya ba street kids. So ebintu ebifaananyizako bityo bye yabasabye mukole ku lunaku olwo, wadde nga lwayise okyayinza okuba ng'okikola munange. So bw'atyo n'aba ng'ategeeza nti abaagala nnyo mwena. So ng'ate ye Apostle Jonathan Nalebo bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza lwaki yava ku Galaxy gye yali akolera. Agamba nti yatuuka akaseera ne balemagana n'enki ne management, ate era mukadde ke kamu yagenda okulaba nga ssente zaafuna tezikyamala bulungi, era agamba nti okuva we yava mu kifo ekyo Galaxy tefunanga muntu addukanya program gye yali addukanya nebanga eyimiranga ye bwe yali akola ki bwe yali akikola. Jjukira nti ono alina YouTube channel wetwogera era nga recently yakyaza omukulamanyiddwa nga Patrick Salvador, wabula ng'ono yamutegeeza nti ye abalokola abalaba bulabi era abatya, era agamba nti abakyala abalokole bamusalako ne bamukwana mu box ye mujjudde message z'abakyala abalokole abeeyita abalokole abasaba abasiba mu kyaki nga basiiba bakuba ettendo babeera mu kumukwana ate nga bakimanyi nti muki musajja mufumbo. Emboozi y'abalokole yongera kujongerayo mu masaawo ku musumba Rosias Bujingo. Weewaawo ye Evelyn yavuddeyo, ono ye yajjirira abasajja n'agamba nti ku mulembe guno dating otyo omusajja atasobola kubaako kyakugulira wabula nga pretendinga nti ye akwagala nnyo era akupakira laavu oba akupiika laavu. N'agamba my sister gojja kusigala awo, toliraba ku Bali, toliraba ku Greece, toligendako Dubai, ojja kubanga okomaawo kugenda bugenzi wali eri Jinja kulaba source of the Nile omukwano gujja okuba nga ate gukoma. Ono ayagala nnyo ssente ky'olina okumanya. Teyakomyawo n'avaayo n'agamba nti nze neewuunya butya bamaama baffe basurvivinganga mu bufumbo, kubanga amazima okubeera mu relationship n'omalako omwaka nga tolina koofunye mu musajja n'okwata omulala nga teri kalabo koofunye mu musajja, wabula ng'okola kimu kyokka kyakubeera waka kwoza ngoye kufumba mmere kumukulisaayo nti kulikayo, ate oluvannyuma n'ogenda mu kisenge n'abanga akubwasa ndabira ddala nti awo tewali laavu. Tewaba na laavu. Naga naye kati kuguno omulembe mwaka gwa 2024 ongamba otya nti ebyo genda okumbeeza mu just kuveeri kungamba oli mulungi simanyanga oli buli kimu ekyange, ebyo ebibozi by'aba borders saagala byantama. Ono ayagala nnyo laavu ey'okubanga ate omuwa era ng'agenda maaso okubanga abuulira abawala buli kiseera nti babeerenga baagala nnyo babeerenga baweebwa, tebakkiriza basajja batakola ki batabawa, okitegeera ye laavu etaliimu ku
omuwa tewa balaavu. Bo ababukedde TV balidde matereke n'abagoberezi baabwe oluvannyuma lw'okutulaga biki ebiri mu lupapula lwabwe nga kuno bataddeko tengetenge ne bagamba nti tengetenge amaaso agamukanuka agamuwadde ddiiru ey'e Dubai ne Nigeria. Kino no kyanyizizza abagoberezi ne bagamba nti was amaaso agamukanuka necessary, can't you write much better than that? So ngate bwe tuddako ku matikkira g'omukulu Kyagulanyi Ssentamu agaaliwo just of recent, baana bawala ba K&K Katalia ne Kando bavaayo bwe batyo ne bagamba nti ono nno abazuukusizza okitegeera oluvannyuma lw'okulaba ku bifaananyi bye bawulira nga bali inspired n'oluyimba lwe lumanyiddwa nga number 1 lwe yayimba n'omukulu amanyiddwa nga Nubian Lee, era nga n'olw'ensonga eyo bagamba nti bagenda kuddayo ku ssomero basomesenga banaaba bafunye omukisa. Ndowooza ogw'omuntu yenna oba oli awo ayinza okuba nga atakola ki abaweerera. Bwe batyo ne bagamba nti bamwebaza okuba nga inspiringa abantu wabweru eyo kubanga nabo bawulira nga bali really inspired. So ng'ate era ono bagenze maaso okubanga ate bangi bamujerega nga bagamba nti teyasomanga yajewa degree bikoze bitya. Abamu ne bagamba nti degree mu mateeka tekiba kyamaanyi nnyo, wabula ngo yagenze maaso okubanga bategeeza nti temweraliikira namaze ddoku enrollinga for masters. Weewaawo bangi bavayo kubanga ate bamuyozaayoza era nga TV nyingi ku mikutu migatta bantu ezisinga obungi mu ggwanga lya Uganda zapostinga ebifaananyi bye n'ebyabalala abatikkirwa ku lunaku olwo, wabula ate bo aba Salt mukwano bano balwawo okupostinga era nga ba social media in-laws babalaga obukaawu mu comment section ate oluvannyuma ne bamaliriza nga bamupostinze. Bano mu kupostinga bapostinga ebintu ebifaananyi by'abantu abalala. Kakati nno kankusomere ku comments z'abantu. Ono yabawandikira n'abagamba nti Salt TV lost its values since it became political party. Omulala n'agamba nti even if you don't show us president, big congratulations to him. Naye mufaaki ono n'agamba nti congratulations my president Kyagulanyi Ssentamu Robert Salt ennugu yaki rest in peace Richard. Ono n'agamba ono ye namukola ki namuyozayoza. Omulala n'agamba nti mbu balokole bujingo olina ettima era ebya Katonda by'obuulira bya bulimba. Omulala n'amugamba nti omutikkire omukulu nga temumutulaze. Omulala n'agamba nti ne bwe mutaamuseewo today son of soil olunaku yalwefuze. Omulala n'agamba nti congratulations for President Kyagulanyi Ssentamu, Allah bless you in all you deserve. Ono n'amugamba nti temunnaba ne president mulina omuteekayo wano. I bet bw'ati bwe yabategeezezza. Olw'enno nga tebannamupostinga nkugambye baalisa abasolta akakanja comment section yonna yakwata omuliro. N'agamba nti kale muswaza obulokole obujja ennugu efutwa obutaagaliza obusosoze so nga Mukama waffe Yesu Kristo atugamba kwagalana okwagalanga mulirwana wo nga bwe weeyagala. Ono naye navaayo n'amuyozayoza, nono navaayo n'amuyozayoza. Omulala n'agamba nti bakalitima kanywa musaayi ennugu yakubalya leero. Bw'ati bwe yategeeza. Olala n'agamba nti wabula mulina efitina bannange, kwegamba basinga obungi balabanga fitina era nga tewaali message ndala yonna zonna ezaaliwo zaali zikwata ku Bobi Wine. Onagamba nti which kind of church is this? Agamba nti byazimba essabo ku mutima instead of Pentagon. Congratulations wama Mr. President. Onagamba nti mugenda fa pressure. Ettima obulogo obutaagalize futwa okunywa emmindi byonna biri waneeno. Banange messages nyingi sijja na kuzibasomera kuzimalayo. Mpoziko asembayo yagamba nti omufere Haji Bujingo gamukoze ki gamubugumye. Wama congratulations Mr. President Kyagulanyi. Just know messages nyingi nga bonna bakambwe bazibu. Congratulations Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amatikkira amalungi we bali kutuuka ku matikkira go. Weebale nnyo weebalire ddala. Ndabyeko Soloti nga muri live mujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu interview mumugamba agambe yakagambe ensi. Lwaki ate omusiyazi mumujjako ebigambo mumujjako interview? Sebo omukulu wa Soloti nkulabeko Cavendish University ng'oli mukujjako omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'okutta oli live omujjako
Lwaki ate omusiyazi mumujjako? Live gye mwabadde mukuzika teyamaze. Lwaki mumujjako? Tewabadde balala. Lwaki Bobi Wine omusiyazi mumujjako interview? Education bite daggula obutasoma bulumu okuze. Kibi nnyo omuntu abadde omuddo ofuuka kabaka. Kibi. Anyway. Nze abadde agamba ba minisita be Uganda, ba MP, ba RDC, n'abakulembeze be Uganda mwenna. Abaagana okukola ku byenjigiriza bye Uganda, enguudo ennungi, ebyobulamu, olw'okuba mulina ssente ze mubye mu biw'omusolo, ne mukwata abaana bammwe, ne mubaleeta e Bulaaya, tuli eno tubalya, bwe batulya. Abaana be baasindika ku Bulaaya, tubalya, bwe batulya. Mwabaddusa mbwe emisege gya Uganda egitasomye gibbiini tegibazaalamu tegibaagala kati ffe tuli eno naffe twafuna visa njawo bategeeza ffe be mwakotoggera mutekeyo amalwaliro amabi n'amasomero amabi tuleme kusoma ffe tuli ku Bulaaya tulina abaana bammwe kye twekola tukwabula bali tukwabula ne ssente ze mubaweereza tuzirya ffenna. Mawagamba kusoma tebimayina kusoma ffe tubikolera notice ate tubiwanfu goza waki tebimala kusoma tuliya pali kwawula uyisinganya tuyisinganya mujja kiwulya. Weewaawo nnyongera okubajjukiza nti Sheikh Ashraf ajja kubanga akusomereddwa mukwano yasse ebigaanye bibeere nga bita emikisa egy'enjawulo gyonna egyesibye mu bulamu bwo ajja kubanga ate ajanlookinga kwata bukwasi namba ye ya simu obeere nga ate omukubirako bumuweereze ka message ku WhatsApp yo. Omukulu amanyiddwa nga Hajaruna Mbiru bw'atyo yakifa Bakudo olunaku olw'eggulo era nga ba celebrities babaddeyo nnyonyini ddala bwe waba social media in-laws n'ababamu ku babadde ku ground bagamba nti concert okusingira ddala yabadde y'abakulu mu myaka waliwo n'omusajja mukulu avuddeyo nga yeemulugunya agamba mbuye teyasobodde kulabayo wadde akawala akato era olaba ennyimba za Hajaruna munnange zezo zikwatira ddala ku mitima gy'abamaama ne bataata okiwulidde ekintu ekyo. Omukyala Mama Fina yabaddewo nnyonyi ddala abayimbi banne nga Bamorini Nantumi babaddewo ku ground abakulu bannabyabufuzi bano ba Muhammad Nsereko Katikkiro n'atabula ku mikolo alinga soda naye yabaddewo naddala mu bivulu bino ye tatera kubanga asula step abeera ddala wali ku front line. Weewaawo yo omukyala tuzanyira mu Romantic Entertainment. Omukyala ono azanya sinema bulungi nnyo nnyini ddala naye nga yandibanga obulamu bwayitamu essaawa eno Bukakali yavuddeyo n'atulaga nti baamukubye emizibu nga tebaagala agende mu kivulu kyani kya Hajaruna wabula ng'era yamaliriza agamba nti wadde bamukubye alina okugenda era ng'ono yavuddeyo mu kamera ng'alungudde gattako n'okola vidiyo ezikaaba ng'akaaba ng'alaga nti ali mu bulumi era nga wansi awo ateekawo zi caption ezigamba nti mpita mu bintu biki bingi. Ba social media in-laws bangi bagenze maaso kubanga bamuwabula ne bamugamba nti mukwano if the marriage is toxic siraba nsonga lwaki okyali awo vaayo wabula nga bino bye bimu ku bigambo byayogera nga tanaba kugenda mu kivulu kya Hajaruna Mbiru. Tekyali kulanga kulala akadde kaweddeyo emiggo twatandise ddofunda Hajaruna webale nnyo webalire ddala otukoze obulungi obutagambika naye ekintu kiri nti mwe mwenna abatugaana okugenda mu show ya Serena enkya ku Lwokutaano tugenda oba munfuna ekyomukisa omulungi ono yakubye liiso ate n'alekako erimu nga liraba lisobola okulaba Haji n'akuba n'omukono guno naye nga yo tiketi mashallah byebyo Haji ndi muwagizi wo taata ate nkyakuwagira oba mu mbeera ki n'abalala be bakubye temugaana bakyala temutuula waka mujje tuwagire Hajaruna sajja bbi omukazi abadde kikyagenda nga ndabanyirira nnyo. Omukyala Dorothy yasingono yali mukyala wa Herbert Shonga bwe batyo bamutaddeko akaweta omwagalwa we omujja n'abanga ate akiggala mu Butongole jjukira nti yali azaalidde Herbert abaana basatu.
yabo bwe basatu bana munnango obufumbo ne butagenda bulungi ne baba ngate baawukana kakati nno ngenda kuba ngate mbasibuza mwana mulenzi era eyalayidde okufiira mu struggle ng'era nga agamba nti ye talina kyakola kyakufiirwa essaawa eno okuggyako okubanga alwanira n'okufiira ku mazima nga ye bw'agamba okuweereza mbadde PJ era nga nyongera okutegeeza nti for airport pickup darling sweetheart kipense jagubuzi ewange mukwano nja kuba ngate nkukwasaganyisa maliradi sana ya webale kubanga ogyekuumiddeko atakuumira mpeera nja musaba sigale nga konkuumiddako njegalire mubeere bulungi fonna mbagala nnyo mweraba bataano bange baganda bange bazadde bange mwenna mulina obubaka bwe mbadde mumpa ng'abantu abafaayo tokola kino tokola kino tokola kino naye njagala okubategeeza nti ekiri atabaala kyekirya neyasigadde waka ekiri atabaala neyasigadde eka kimutaayiza so baganda bange bazadde bange bakyali bange zonna bye mbadde muŋŋamba mbitegedde era mbiwulira temulowooza nti sibiwulira naye eno ensonga gye ndiko ey'okukyusa eggwanga lyange siyinza givaako sisobola givaako kuba nagiyingira nkimanyi nga mmanyi repercussions zaayo era nga mmanyi biki ebiyinza okubaawo biki ebiyinza okuvaamu so bajjajjaffe baalwana ne bagenda ne mu nsiko ne bakuba emmundu nga bakimanyi nti waliyo okufa naye era baalwana ne bakola ki ne bamalako olutalo ate era tebaafiira mu lutalo wabula ng'ate balwanye nno n'okulwana nga bakubye n'emmundu tebaafiira mu lutalo so tewaliiwo muntu asobola kutta muntu nga entuuko ye tennatuuka ate era tewaliiwo ayanguyiriza ntuuko ya munne ate tewali muntu asobola kufa mu kifo kya munne nti gwe kyali wange tosobola kufa mu kifo kyange nze we mba ntuuse okufa mba ŋŋenda kufa era tosobola kufa mu kifo kyange okitegeera so bwe munaategeera ensonga eyo mujja kumanya nti bino bye tulimu bya ddala boyi ate si byakwekwenyakwenya nze siyinza kuva ku nsonga ya kutereeza ggwanga lyange nakugikyusa nakugoba mu 7 mweyo entebe gyatuddemu so baganda bange mwenna temupowa mulemezeeyo gaadi waggulu mwenna be tuli nabo muyimirire faamu bifaamu muyimirire ku magulu gammwe munywere mugambe ekijja kijje teri kye bajja tukola tebakutiisatiisa kwabo bonna abagamba nti batta tekuliikaagaba bulamu kale oba osobola okutta kale funayo negwowa obulamu bamugambe nti kati gwe beera mulamu tukulage tumanye nti oli w'amaanyi nnyo tosobola kutta era otta katonda yasazeewo nti oyakikole ki afe katonda waba tannasalawo nti nfe ne bonnoonyeza emyaka kakadde osobola okumbulwa ng'ate na buli lunaku ompitako ng'ondaba n'okundaba naye era n'otanzita olw'ensonga nti siggotta nti ate mmwe ebitutuukako nammwe bisobola obbatuukako era bibatuukako nti bwe ndwala naawe olwala ngenda mu toyireeti ogenda mu toyireeti bwe ndya emmere naawe olya emmere enjala ekuluma nange ennuma so ffenna tuli bantu ffenna tekuliiko mutonzi tekuli agaba bulamu ate era tewali abujjawo so omutonzi aliogwa Allah yekka yagaba obulamu era yabujjawo so nze neebaza nnyo Allah wange ampadde obulamu era yensonga lwaki ondaba nti siina kyenkya yadde so baganda bange mubeere bagumu temupowa tubeere ku mulamwa tubeere ku koozi